Parliament ya kuno ebadde ekubirizibwa Speaker Anita Among eyisizza ebbago ly'etteeka erikkiriza ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu ekya National Identification Registration Authority oba kiyite NIRA okugatta abantu mu bufumbo nga bwe kibadde kikolebwa ekitongole ekya URSB ng'emirimu gy'ekitongole ekya URSB emirala kati gya kukolebwanga ba NIRA. The Committee of the whole House has considered the bill entitled the Registration of Persons Act 2024 and passed it with amendments. Ababaka bakedde kwekenneenya bbago lino erimanyiddwa nga Registration of Person Amendment Bill 2024 kw'ossa n'amabaga ag'enjawulo nga muno gavumenti mweyagala okuyita okugatta ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okusobola okukendeeza ku nsaasaanya yaayo. Obuwaayiro bwonna obuleeteddwa mu bbago lino ababaka ne baminisita okubadde omubeezi ow'ensonga z'omunda General David Muhoozi bassizza kimunga nkuyege ne baliyisa ng'ebbago lino erireeteddwa lya kugatta ebitongole okuli ekya URSB ne NIRA nga lisomeddwa emirundi 3 era ne liyisibwa. Tukiyisizza emirimu gibadde mu URSB gigende mu NIRA naye kati obuzibu bwe tusanga buli bumu with NIRA nti NIRA ekolera kororo kumpi buli week wabaayo emikolo gya gavumenti ennaku 5 ze bakola buli week wabaawo ennaku ezifa kati kye twebuuza nti bweba tekiri swift ne banoonya office endala ba NIRA. The Registration of Persons Act Bill 2024 be read the third time and do pass. Ababaka okubadde ow'e ya Maserengeta Lutamaguzi Semakula Ssekitoleko Robert ow'Ebamunaanika Tebandeke Charles ow'Ebbaale wamu n'abalala balaze obweraliikirivu olw'okugatta ekitongole kya URSB ekibadde kikoze obulungi ng'ate kya NIRA kikyalina emigozoobano mingi. Service Bureau ne NIRA kireeseewo akatyabaga kubanga emabegako eri NIRA emirimu gibadde gigiyinze ng'era egikola kasoobo nga neweeri ekkololo ne wakubadde nti bali mu very big space nga tewabamala kati ate okujja okubagattako bano aba URSB nze ndaba baleesa akatogo era bano abagenda ofuna certificate za marriage oba death n'ebirala ebirelated bagenda kusanga obuzibu. NIRA tugimanyiddewo nti olwaleero bagamba abagatta bitongole naye ate ebipya bimeruka. Kakati olwaleero bw'otunuulira abagenda okugatta omulimu gwa NIRA oguyingiddemu ate obufumbo olaba babadde balemwa ndagamuntu okukuba ekifaananyi bati ogende niye ebirimu okunoonyereza poliisi enejjedde enoonye kwaleke kigenze mu internal affairs kubanga Registration Bureau eba etwala ebintu byonna ebyokussa ku kwewandiisa nga ne NIRA mweri kati ate bw'ogamba Registration Bureau yebedda mu NIRA nze ndowooza obodidde subset ekulembere seeti ennamba ekyo kikyamu. Wabula kino kikoleddwa mu kaweefube okugatta ebitongole bya gavumenti okusobola okukendeeza ku nsaasaanya yaayo oluvannyuma lw'okukizuula nti ebitongole bye bimu bikola emirimu egifaanagana ng'ate gavumenti ebisaasaanyizaako ensimbi nnyingi. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.